abasuubuzi bafunyeemu munnamu ne G77+China era enteekateeka nazo ez'okugenda mu maaso n'okusinkana ekitongole ekya URA bafunyeemu ki wabadde bwenteesaganyaawo ng'ezimu zaabukaawo naye omukulu tuli nayo olunaku olwaleero sababuuze ku telefayini yaffe ate tugende mu maaso n'ensonga. Mikwano gyaffe mwasoze mutya mwenna abatulaba mu kadde kano amannya Dr. Musoke Thaddeus Nagenda njagala okwebaza akakisa kano akatuweereddwa ddala ne management okubeera nti tutunuulira ensonga y'ebyobusuubuzi nkulu nnyo ate era mu ngeri y'enjawulo nkusaba nsaasire ku baganda baffe bonna bali mu mbeera ey'okusoomoozebwa mulimu bw'osanga nti bagonvugonvu abalala bafiiriddwa n'ebizibu byonna byonna eby'enjawulo tukola Mukama Katonda asobole okubagondezaamu. Weewaawo olukiiko luno olutandika ebimu ku bigambo ebyagambibwanga abantu ba bulijjo nti entula zino nga zizze wano tulina ddala okufunamu era abamu batugamba nga twetege. Manyi wabaawo ebigambo ebijja luli batugamba nga lembeka kabagamba nti weetege osobole okufunamu naamu kasetuuka wano G77+China kasetuuka wano tugenda kufunamu gwe ssente w'abasuubuzi mu ggwanga lya Uganda mu nteekateeka ey'akasiita twanjulire mwafunyeemu ki oba mugenda maaso nakufunamu ki kati wa G77 maaso. Olukung'aana luno mu kujja ebigambo ebyakozesebwa ndowooza baayagala nnyo okutukyamuukiriza. Nze kyensuubira nti ebyokufunamu ng'eggwanga bya mu maaso si bya kaakati. Ensonga ey'okubiri nti ebirala aba hoteli mulimu sekita ddala zo z'olaba nga bafunye ka bizinesi aba hoteli zo zaakoze ezimu ne ku sayidi yaffe eno ng'abasuubuzi sinaakulaba nnyo kyetugenda kufunamu. Abantu abo tebambadde engoye, abantu abo tebaguze engatto, abantu abo tebaguze emmere yakulya. Twemulugunya ekintu kyabwe bakukuse nnyo nakyo. Eno bagenda ne batulaga gavumenti eno bagenda ne bakulaga tukyalina obuzibu nti ebibiina bino nga bwolaba kasiita bivaayo nnyo okukola n'emirimu gimu egya ministries. Gwe mu nteekateeka eno ministry ebyobusuubuzi ogirabyeko ng'erina ekyenjawulo kyeteeseteese. Mwabadde n'okung'aana ku Serena. By the way ekyo tulina baganda baffe aba private sector foundation be bakitegeka kati ne banteeka ne kakiiko akamobilizinga ku ssente mu nteekateeka ngenda okutuuka ne ku Mande nga tebatukkiriza kgendayo. Kati bwe kiba nti bakuguumise bamanyi nti ebikwatagana n'ebyobusuubuzi kizibu okutambuza nga kasiita teriiko. Naye ne gwe mbuuza mukulembeze ekyo w'abasuubuzi eyabaddeyo ku last moment ennyo nga batugamba kakati tubamuvuddeyo ekifo kimu era n'empeerezaayo muganda wange wa security omulangira Jemba yatukige ekifo eki kakati abasuubuzi eno abalala tebaaganyiddwamu tewaweereddwa mukisa olw'ensonga nti bw'otuuka nga ku Mande tolina kufuna olukusa lukutwala mu lukung'aana te luno nno yalibadde business forum katukyalina obuzibu. Okuva nze natandika okwekengera ebintu bino twagendako enammaave nga lero omuchina gwenkyaliddeko nantegeeza nti banna abachina abajja wano abasinga baalemerwa. Kati abasinga bano betulaba wano balina okukwata emigabo ne bagiwa abamu abantu okubeera nga osobola okukolera mu Uganda. Abamu tebakomye ku ekyo bakkakaluusi n'okubateeka ku payrolls. Awulira president byavaayo n'agamba nti bana minisita nammwe muswaza. Fees bw'atuuka n'ogenda otandika okusabiriza investant fees minisita omulamba yali abakomako. Kakati kiki twagala okulaba nti abantu bano bwe tufuna enkung'aana zino bazezza nnyo ne baziwamba ne batowa mukisa munnayuganda kubeera nga abeerayo. Kakati ffe tulowooza nti enteekateeka eno yabadde ebulamu yabadde ebuliramu ddala era nga ffe kasiita tetuli basanyufu n'engeri bwe yabadde twekeddwa ne tuli kigenda ate nga twanyigiriziddwa nnyo bw'otunuulira baganda baffe abakolera ku kkubo ly'eggaba tubadde nga buli ddakiika tuli nnyo mu kwegayirira bana abantu mubaggulire kubanga bw'obeera nga ggwe mupangisa nsasudde rent wange landiroodi tasiize kizimbe ate nze n'oggalira nze ompangisa tulaba kikyabadde kya enteekateeka erimu nnyo oba okukozesa n'eryanya abasuubuzi abaawo baanyigiriziddwa nnyo
nguvudde ku ekyo ne tubeera n'enkola endala nti ebintu byange ebituguddeko obugwi wano mu Desemba twali twesunga okutundako ku bintu naye amakubo nga bagasibye ejjamu yejjamu kati omuntu yeekyawa nagasi ekintwala mu kibuga so ogenda tetusaba gavumenti kiriwa nti nga bwe baatugamba nti abagenyi we bajja tolina kubalaga nti oli bubi naye ate naffe bannayuganda basasula emisolo twagala ekibuga kyaffe nga kiyonjo twagala amakubo gaffe nga malungi kubanga baatulazeeko nti ebintu bino basobola okubikola babikola baleme kuswala kubanga embeera kati fono mwe twetetenkanya nti kyovula ebisifuba tebituggwako enfuufu neefuuka enfuufu kakati twagala tukakase gavumenti nti buno obuntu bwe bakozeekozeeko nga baligezaako okubuzaabuza abagenyi tusuubira nti batereerezenga ddala amakubo era by the way nti lwakubanga waliwo enteekateeka ey'abopposition gyabadde bazene ne tutayagala ffe kugiyingiramu nti oluusi nti ffe nga kasiita twewala okuyingira direct mu byobufuzi omuntu ayinza obutatutegeera naye kabadde kubalabisa nti batereeze obuweereza naffe twagala ebirungi nze nsuubira nga kye twafunyemu nga bannayuganda era n'abasuubuzi nti amakubo agamu gaddaabiriziddwa naye nagana amalala abakungu gye batabadde tebagenda kuyita tubasaba nago bagakole ate tebagenda kukoma ku ekyo kyokka ndowooza pozi kyaki twafunyemu nti ne airport bagigaziza tubadde tuswalanga nga bw'ogendako ebweru okuddawo n'ogenda n'osanga nga ka-airport bakaffe kadde katunuuliranga tugambe kuolaba akazigozigo ku airport siziri endala so tutandika okubeera nga tutambula n'omuleme nga tetulinda bagenyi kiringa nga bwolaba nti gavumenti uli yateekamu nnyo amaanyi mu kulaakulanya hotels kati kuno tewabaddewo panic so tubeere nga tupulaninga ne tumanya nti eggwanga lirina okutambula bwe tugenda mu nkuŋŋaana zino facilities zirina kuba zifaanana zitya ensonga endala enteekateeka eziddangako tusaba baleme kubuzaabuzanga abantu business community ebeere fully involved kiki ekibagaanira ddala mmwe okuba involvinga mu nsonga zino bintu biyinza okuba ebiseera ebisinga bayinza okuba bagaana okuba involvinga olw'okuba namwe mumanyi nti muli organized bayinza okuba bagaana okuba involvinga oba oliawo nga mwe nammwe mwegattako abo abalwanyisa tulabye abantu bangi badde balwanyisa entula zino nga bazoogerera mafuukuule mwe ki kibalemesa abantu abo okuba involvinga ffe kasiita by the way twali tugenda kulangirira okukungubaga mu kifo kyokugenda ku nnaamu naye ne tujjukira nti waliwo twasinkanako pulezidenti n'abeera munyiivu nnyo n'atusaba nti babeerangawo abagenyi tubalinde bagende ffenaffe tukole ki twesooti ne tugamba nti kale katulinde abagenyi bamale okuva mu ggwanga ekimu ekitugaana I think ffe wali ku street zaffe William bakitegeeza tukuba kikono ekitukubisa ekikono abakungu bano abasinga kankozesa akagambo myopic entunula babitunulira nnyo ebintu kumpi katulina obuzibu nti ekibiina kasiita balowooza kitwala muntu alina dduuka yekka kati bategeera busuubuzi yes kati tulina abantu bo gwolaba nti Katonda yamuyamba n'agwa mu gufo kiringanga lekikyala gw'osanga nti ayinza okukusomesa ebyobusuubuzi naye nga tasobola kuddukanya wadde akaduuka akatono naye kimugaana kuwa degree n'agikuwa akati n'otuuka mu field nga byakusomesa tebikola kati n'abakungu abasinga mu gavumenti abali mu nteekateeka zino balowooza nti kasiita terina impact gyesobola kukola ate nga n'ebintu ebisinga tubimanyi okubasinga kati kyova olaba twajja ne tukyusa kasiita eno nti is a multi-sectoral business association nti etwala bizinesi ez'enjawulo kyova olaba tulina sekita ey'amasomero ne tubeera sekita ey'abalema abali mu busuubuzi ne tubeera ne sekita ey'abavubuka abakyala kati netuva ku ekyo netubeerako kati n'abakola ab'amakolero banks zino zolaba banks zino ezisinga bali ba members baffe kati tulina government agencies ezisinga kati zisasula membership nti okutuuka nti obuweereza butuuka butya so netumanya nti otandika mu byobusuubuzi ng'okola ebintu ebijjawo ebizibu by'abantu oba okusoomooza kw'abantu ng'okifunamu obwo bwe busuubuzi naye oli yalowooza nedda obusuubuzi olina kgenda bweru nakudda akati ne beerabira nti tuli mu kupromotinga exports
ebintu bya Uganda tubitunda bitya ebweru egwanga kakati omusuubuzi ono buli lw'omunyigiriza buli wamu notamuwa mukisa kubeera nti ng'akola partnerships n'abantu abo ababaza abagagga kyovulaba wano tulina obuzibu nti economy yaffe ffe tuli bamativu n'engeri gavumenti gyekutte mu economy yaffe etwaliddwa ddala okugiteekesa mu mikono ki gy'abagwira ekyo kibeera kikyamu olina okwempawalinga abantu bo nawulira luli yali vice president yali yayogera bintu birungi by the way kubanga ng'agezaako okutunda Uganda mu kutunda Uganda n'alaga bino biki bye basobola okukola naye ne yeerabira nti ekisinga ate obukulu be bannayuganda namukwatamu ensobi awo nti yali badde asoosowaza nnyo nti bannayuganda tuli bantu bakozi tuli bantu abali innovative tuli abantu abaagala okukolagana kubanga baithe ne bwoba olina ebintu byonna obulungi investor asobola okutya okujja okuteeka ssente ze mu Uganda bwe muba temwaniriza kati abantu bannayuganda ye capital abantu gye basinga okwetaaga ensonga endala nti bannayuganda buli wotambula nabo bajja kwanguwa nnyo okuwagira bayinvesita bano weewaawo tulaba ku telefayini yaffe omukulu alinga agamba nti twandifunyemu munnaamu ne G77+China naye tetufunyeemu tukomawo tova ku telefayina eyaffe